Well mbalamusizaako nnyo nate mulinnya erisinga manya gonna erya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Abatuwagala n'abatatwagala mwenna mbalamusizaako nnyo. Mbaagala nnyo. Manyi mbanyiiza nnyo. Manye abamu munyiiga naye yenze. Amiina. Nammwe abatukeberako mumanye gye tuli tetuliiyo, gye tuli Mukama akyakola. Vidiyo eno ngenda kugikuwa eddoboozi lino oliwulirize tutaase ate omwana ono ow'obuwala. Oba oli awo n'abamugoberera. Oba oli awo n'abalina endowooza efaanaganako ng'eye. Nabategeeza nti Brent n'omujuni yafuna ekizibu kiri kimu nti bwe yagwa nalowooza nti ate okugwa kwe kugenda kusuuliramu abalala nga ffe. Naye alina abantu bagenda okugwa nabo era be bamu abamu ku baana bano abawala abatono bwe bayita Bettina munaamutaaginga. Mukama yeebazibwe nnyo. Brent n'omujuni Bayibuli yamulema okutegeera kiringa ng'omwana okinga wonaavuga emmotoka ng'okozesa GPS bw'obula n'obulwa direction togenda kunenya luguudo, either ogenda kunenya ebintu biringa nga bisatu wammanga ng'ovuga either network nfu ng'ovugira GPS nga tesobola kugifuna, global position network. Ensonga ey'okubiri ogenda kunenya navigation skills izo, you cannot navigate, n'ekirala driving skills izo. Naye togenda kugamba oluguudo luno lubi nnyo kubanga mbuze sobodde kozesa GPS kubanga oluguudo lubi nnyo. Nedda. So Bible si kyekizibu naye gwe kizibu gwe atagitegeera. Ulira omwana ono tukomawo tumutaase. Ulira nzize mbagamba nti no twalimbibwa n'ebitabo n'amadiini ne Yesu n'abadde abamu nga bawakana. Naye nabagamba ngenda ngamba ajjirayo ebintu ebimu ebikakasa naffe weetuli okubiddamu okusinziira ku ebyo bye baawandiika mu bitabo ebyo ne stories eziri mu bitabo ebyo. Naawe njagala okirowoozeeko, naawe ofumiitirize okozesa amagezi Katonda ge yakutonda nago olabe oba ddala ebintu bino biba bikola sense. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Bible kiri mu kitabo ekya Hebrews chapter 10 verse 1 up to 23. Osobola ogenda n'osomayo. Ekyawandiikibwa kino kiri mu ekitabo kino kiri mu ndagaano enkadde, that's the Old Testament. Ekyawandiikibwa kino kiraga nti abantu b'omu Old Testament baakolanga sacrifices nga bazikolera Katonda. Bwe baakolanga sacrifices nga bazikolera Katonda okusonyiyibwa ebibi byabwe. Nti sacrifices Sadaaaka ze wawangayo ng'ebibi byo bisonyiyibwa. Naye mu kyawandiikibwa kye kimu kigamba nti sacrifices z'abantu bano bonna bye baakolanga, Sadaaaka ze baawangayo, Bayibuli bwegamba imbu bwe zitaamala kubanga baalinga baziwayo nga baziwa Katonda nga batta ebisolo eby'enjawulo nga bagenda bookya bayiwa omusaayi nga basaddaakira Katonda wabasonyiwa ebibi. Kati mbu sacrifices ezo bwe zitaamala Katonda nga wagamba nti sacrifices bwe zitaamala Katonda ye mwennyini n'asalawo ateekeyo akole sacrifice ey'omwana, era kwe kuva Sadaaaka eya Yesu, Katonda okuwaayo omwana we omu yekka gwe yalina Yesu Kristo n'amuwaayo olw'ebibi by'abantu, nga kiraga nti Katonda Saddaaka z'abantu bali bonna ze baawangayo tezaamukusa oba tezaamumala. Ye mwennyini ne yeesaddaakira ki omwana, kubanga Bayibuli egamba nti bwe yabw'atyo yayagala ennyo ensi n'awaayo n'okuwaayo omwana we Yesu Kristo afiirire ebibi. Kakati tukomekaawo katono. Agasse ebintu binganga bibiri bisatu. Ngenda kuddiza eddoboozi lino ebigaka katono nnyo. Agasse Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana. Katonda okuwaayo omwana eri ensi tekitegeeza nti eyo Saddaaka. Nedda, eyo si Saddaaka. Ekyokubiri, Katonda teyasaddaaka mwana. Tukaddemu ffenna. Bw'onaabikula Bayibuli tewali lunyiriri lugenda kukulaga nti Katonda n'asaddaaka. Ekitulema kutegeera na kubikulira bigambo bino. Uliriza katono nnyo, tuddeyo. Kubanga Bayibuli egamba nti bwe yabw'atyo yayagala ennyo ensi n'awaayo n'okuwaayo omwana we Yesu Kristo afiirire ebibi. Naye kati ekibuuzo kiba wano, tezaamukusa oba tezaamumala. Ye mwennyini ne yeesaddaakira ki
omwana. Kakati Bebbulaniya gyayogeddeko newankubadde ng'olunyiriri talutwadde naye olunyiriri luteekwa kubanga luli mu Bebbulaniya 10 n'olunyiriri olw'12. Bayibuli esomesa nti naye oyo bwe yamala okuwaayo Saddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. So okubuzaabuzibwa kuli wano eri ono omwana omuwala nti waliwo awa ripooti eno, waliwo awandiika naye awandiika akutegeeza nti Kristo bwe yamala okuwaayo Saddaaka, Kristo bwe yamala okuwaayo Saddaaka n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Bayibuli esomesa naye oyo bwe yamala okuwaayo Saddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo. Kakati Kristo kennyini yeyeewaayo. Njagala mbeere so brief bikula nange Bayibuli yo mu kitabo ekitibwa ekya Timoseewo ekisooka 2:5, Timoseewo ekisooka 2:5 osome n'olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli esomesa nti kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu. Timoseewo ekisooka 2:6 eyeewaayo ab'omutango olwa bonna okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaako. Eyeewaayo abe omutango olwa bonna. Kakati Kristo yennyini yeyeewaayo okubeera omutango olwa bonna. Basibo ne bannyabo njala kubategeeza kiringa wonagenda mu kitabo ekitibwa eky'Abagalatiya essuula esooka, Bagalatiya essuula esooka dduka wamu nange obudde tulina butono. Bagalatiya essuula esookera ddala obikula olunyiriri olwokuna. Bagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olwokuna. Era Bayibuli esomesa nti eyeewaayo olw'ebibi byaffe alyoka atujje mu mirembe gino egiriwo emibi nga bwe yayagala Katonda era kitaffe. Mukama yaffe yeebazibwe nnyo. Eyeewaayo olw'ebibi byaffe. Kristo kennyini yeyeewaayo olw'ebibi byaffe alyoka atujje mu mirembe gino egiriwo emibi nga bwe yayagala Katonda era kitaffe. Katonda yayagala tuve mu mirembe gino emibi. So mu kuyitamu ekyo Kristo kennyini yali alina okwewaayo. Tujja genda mu Bayibuli mabegakawo maaso olubudde nga tubufunye ojja kukitegeera nti Kristo kennyini naye ayogera n'agamba nti nze sajja kuweereza buweereza naye najja okuwaayo Saddaaka, najja okwewaaya. I came as a ransom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So omwana ono ow'obuwala abuzaabuziddwa mu nsonga zino, ensonga esokera ddala tolina ogenda kubikula Bayibuli naye tuba tugikuwadde osule nayo tukuwa obudde bw'oyagala. Tewaliiwo Bayibuli bwegenda kutegeeza nti Katonda yasaddaaka omwana. Ekyo tekiriiyo. Togenda kusoma lunyiriri olwo olusange. Wabula Kristo yennyini yeyeewaayo. Tukaddemu ffenna Kristo yennyini yeyeewaayo okusinziira mu byawandiikibwa. Kama yeebazibwe nnyo. So tewali Katonda bwe yasituka n'agamba nti nze kakati ndi mu kusaddaaka. Olunyiriri luno lukusomedde Abagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olwokusatu n'olwokuna lugamba nti ekisa kibenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ne Mukama waffe Yesu Kristo. Eyeewaayo olw'ebibi byaffe. Yeewaayo olw'ebibi byaffe. Alyoka atujje mu mirembe gino egiriwo emibi nga bwe yayagala Katonda era kitaffe. Kati Bayibuli besomesa nti Katonda bwe yayagala okuwaayo, Katonda bwe yayagala ensi bw'atu n'okuwaayo omwana we ensi erokokere ku ye. Kakati omuntu alema okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kakati mu kuwaayo omwana ono kyali kisigadde eri mwana okukkiriza oba nedda. The choice was with Jesus, okukkiriza oba nedda. But Jesus took a step n'agamba no, nze ngenda kwewaayo. So Katonda teyasaddaaka ku mwana, kubanga singa yasaddaaka twali mulabye. Era Mukama waffe Yesu wabeera ku musalaba n'agamba Eloi lama sabakthani, kitange lwaki ondeseewo. Katonda si yasaddaaka.
Yesu yeewaayo nga Sadaaaka.